kuweerezebwa kisiri butereevu wano mu kitundu eky'Ekiteezi. Atamanyi kitundu ky'Ekiteezi bw'oba ova mu kibuga Kampala otambula n'olinnya n'otuuka ku Kaleerwe n'otambula ng'odda mu bitundu eby'Empereerwe n'okwata ku luguudo oludda e Lusanja, ekitundu kino eky'Ekiteezi y'oyinza okukisanga. Mbeera eriwo mukadde kano ya kikangabwa, ya ntiisa, ekikangabwa kibuutikidde ekitundu kino olwa ekifo kino awayibwa kasasiro okuba nti nate kasasiro ono abuutikidde abantu, ennyumba eziwerera ddala. Kizibu nnyo mukadde kano okubaako omuntu gw'obuuza nti bantu bameka abayinza okuba nga bafidde mu kifo kino n'akuwa omuwendo omutuufu olw'ensonga nti abantu bangi nnyo, bangi ddala abafudde, era ekigenda mu maaso kakati mukadde kano kwe kuyiikuula ebiyinjayinja n'ebifunfugu wansi eyo bwe batyo ne baserengeta e Kaganga. Mukadde kano emirambo gye twakalabako gisoba mu 10 olw'ensonga nti kasasiro bwe yabadde abumbulukuka yayiise mu bifo, oyinza okugamba bifo bitundu nga 4, era ennyumba zonna kyenkana ezibadde zeetoolodde kasasiro ono zonna zisaanyeewo, zonna ziziikiddwa. Kikyali kizibu ddala okutegeera abantu omuwendo gwabwe ogwabo abafudde, kikyali kizibu ddala okutegeera nnyumba mmeka ezibuutikiddwa mu kasasiro ono, naye nga embeera yo ya kinyikagobe, embeera mbi nnyo, mbi ddala, kikangabwa kyamaanyi nnyo, kyamaanyi ddala. Bayinza okulaba awo ye namungi w'omuntu akulumukulukuse okuva ebule n'ebweya okujja okwerolera ku mbeera eri wano, okujja okubaawo ng'abajulizi, okujja mulimu abooluganda lw'abantu abayinza okuba nti bafudde, bagezaako okubeerawo okulaba abantu baabwe bayinza kuba nga bakyali wansi balamu oba bafudde. Naye nga mukadde kano kyenyinza okugamba nti kyenkana buli muntu ayiikulwa n'avaayo wansi eyo bajjayo mulambo. Olw'okuba nti ettaka lino lyabumbulukuse oba kasasiro ono yabumbulukuse ku ssaawa 2 ez'okumakya, ku kadde kano bwe ziba nga ssaawa ziri 8:45 kikyali kizibu ddala okutegeera oba waliwo omuntu gwe basobola okujja wansi eyo nga mulamu. Mukadde kano njagala neegate kubamu ku bakulembeze abazze okulaba ki ekigudde wano, batubuulire ku mbeera nga bwe bagiraba, na ki kye balowooza oba oliawo ekiyinza okukolebwa okutaasa obulamu bw'abantu baffe okutokomoka. Kansala oli butereevu ku BBS Telefayina, kibi nnyo ekigudde mu kitundu, ki kyoyogera ku mbeera eguddewo? Embeera eri mu Lusanje, embeera tewoomesa ttooke, embeera mbi nnyo, era twongera ogivumira ne sekuvumirira. Abantu bano bandibadde basengulwa nga bukyali nnyo kubanga negotiations bwe zaatandikira nga bagamba abantu bano babasasule olw'obulabe baali balaba obwolekedde ekitundu kino bwe bandibadde basasulibwa. Naye enteeseganya ezo era nga bulijjo ebintu byaffe byonna babivuluga ne babirinnya mu ttaka ne babiteeka ne mu kasasiro nga bwe kiri kati. Kino ebivuddemu bye bino kati kufirwa abantu ale nga ekyalo kiramba kyonna kyekiri wano. Kati osubiramu abantu abatakka wansi bwa 10 abagenze properties ezonoonese abakyali wansi kati saa zonna okuzira kyamayi baziyidde. Naye twongera okuba omulanga eri gavumenti ebintu by'obulamu mubijjemu okusaaga. Kansala Mulamata bw'atyo bw'ategeezezza. Kansala, embeera eguddewo oyinza kugyogerako otya? Bakungubazi bannange, kitalo ddala olw'okufiirwa abatuuze n'ekimu ku byalo ebibadde nga biri gazetted ne gavumenti ya Uganda okuba nga kisobola okusaanawo mu lunaku lumu n'abatuuze baakyo omuli abaana abato kubanga leero olunaku terubadde lwa kusoma. Ffe olaba tudduukiridde okuva mu Kampala Central ne tujja tutaase ku bantu, naye embeera mbi nnyo. Twetaagamu grade ndowooza endala nga 10 okulaba nga ziyambako. Osanga Katonda asobola otuwaayo ekyamagero ekyenjawulo ne tufuna ku bantu abakyali abalamu wansi eyo. Ne grade zino eziriwo ndabira ddala nga tuli mu kusaagamu, abantu bali mu kufa okwa ddala. So omulanga gwenkubiriza ekitongole mu empeereza KCCA, ndowooza muveeyo mu bwangu nnyo mudduukirire abantu bano kubanga abasinga bafuuse homeless. Mukomewo munnyonnyole eggwanga lino ensonga z'eddundu zaakomawa kubanga kasasiro ono senga yatwalibwa eddundu twalibadde tetulaba bantu nga bazikirira. Tweyanzege alaba BBS Telefayina kubanga osobodde okwetegereza waggulu awo abantu awo wonna we bayimiridde. Kyensobola okugamba nti gabadde mayumba g'abantu, si kugamba nti wabaddewo kasasiro.
wabula entuumu ya kasasiro eyabadde etikise waggulu wali yeeyo eyakuluguse najja n'asaanikira awo wonna wonna woolaba abantu bonna bonna wobalaba we bali zibadde nnyumba era we bayimiridde bateekwa kubanga bayimiridde ku nnyumba bateekwa kubanga bayimiridde ku bantu ababadde mu nnyumba ezo nga bayinza okuba nti bafudde mu njega eno embeera yeeyo bwetyo bwetambula obuzibu obukyaliwo mu kadde kano bwensobola okugambako kwe kuba nti biweetiye bikyali bitono nnyo ekyo kyetulabako awo kya Uganda Police kyakayikulayo emirambo egisoba mu 5 ne saidi wali bwe busooka kubonawo waliwo kiweetiye ekirala naye nga kino si kyekifo kyokka kyokka ekibumbulukuse wabula bw'obanga otambudde ne weetolola ekifo kino ekyekiteezi nga weetolola kasasiro ono waliyo ebifo ebirala bisatu nabyo ebibumbulukuse nga abantu bali eyo nabo bali mu kugezaako okulaba nti bayiikuula waliwooko kalina eyabumbulukuse n'egwamu saidi eri bw'obanga otambudde n'osomoka kasasiro ono gwe tuliko mu kadde kano naye kalina eyo waliwo omukyala eyafiiriddemu nannyini nnyumba tutegeddeko nti bwe bukeredde ku makya abadde asobola okwogera era abadde asobola okuliziganya n'abantu abali ebweru ng'agezaako okuwanjaga bajje bamuyambe bamugjeyo naye amaloboozi gagenze gakendera mpola mpola era oluzzemu okuba ku ssimu zibadde tezikyavuga n'amaloboozi eyabadde alajjana nga ategeeza nti waali basobola okumuggyayo ekiseera kituuse nga takyawulikika ekirowoozebwa nti oba oli awo ayinza okuba nga yafudde kikyali kizibu ddala nga bwe nkugambye nti bwe kiba nga embeera eno yaguddewo ku ssaawa 2 ez'okumakya kyenyinza okugamba nti kizibu nnyo mu kadde kano okulaba nti wabaawo omuntu yenna omulamu aggyibwa wansi eyo embeera ekyali nzibu ddala kyokka nga n'ebiweetiye okuba ebitono nakyo kikuleetera ebibuuzo bingi oba waliwo ekinaakolebwa ekyamaanyi ennyo okulaba nti abantu ababumbulukiddwa kasasiro baggyibwayo wansi eyo kizibu ddala omuntu yenna aliraanye ekifo kino ekyekiteezi n'ebyalo ebiriraanyewo okuba nti kati ali ku mulimu olw'ensonga nti enjega eyaguddewo buli muntu yamukubye wala nnyo era abantu bangi ddala bali mu kifo kino boolabako wano si be bokka abali mu kulaba si be bokka abali mu kwerolera si be bokka abali mu kulwana okulaba nti babaako be bayiikuula okulaba nti bajjayo ku bantu abali wansi eyo wabula n'ebitundu ebirala ebyetooloddewo nayo kasasiro yakoze kyekimu nga bwe nakutegeezezaako ku makya wabaddewooko abantu abategeeza